kale nkwaniza najjo sinzire kubanga ate tulaba olunaku lwa mukaaga mwe kubanga ate muli ku telefayina saaka zaziwera bbiri tuba tuyingirawo n'ebyokya ku weekend abatulabira yonna gye musinzire okubanga ate mutulaba mbebaza okubanga ate mutwegattako buli lunaku olw'omukaaga n'obeera ndi mu kamera ki eno kale abatwegattako buli lwa mukaaga nga mulaba programu eno eby'ebyokya ku weekend mbebaza okubeera nga ate mubeerako abafunyemu ebizibu tubasaasira abasanyuse tusanyuka wamu nammwe ate obulamu bubeera nga bugenda maaso nga ate butambula nga bulina okuba nga ate butambula tokkiriza nsonga yonna kubanga ate ekuzza mabega tambula n'ekyo ekiriwo ate ebiganyo bigende maaso kubeera nga ate bikusangayo mu maaso baleniwe nga Florence bwe yabagamba last week agenda kubanga ate awummulamuko okumala weeks 2 era ndowooza olw'omukaaga luno n'olw'omukaaga olujja taliiwo neŋŋenda mu dduuka nembaleeterayo omuwaati Hadija Kigozi nsanze nnyo kubeera ku BBS Telefayina bonna abatulaba tuba tusimbudde ku makya saa 2 zennyini abali e Dubai abali mu Abu Dhabi mutuninge ndowooza nabateereddeko ka notification ekiro so mutuninge ate mubeere nga mutunyumirwa nze ne Saimo bwenna n'abalala abatulabira mu nsi endala koza banfollowinga Saimo bayite bangi naye mwamuteeka nnyo mu waidi abalabi b'oku makya asobole okunyumirwa sho Zuwa chiri. Tekisusa nnyo. Tekisusa nnyo Saimo. Ningo ogamba okyadija. Ndi bulungi kyekiriwo. Kati wakolese yani. Naye olabise bulungi. Nyambalidde gwe abagenyi bwe nti we mbakolera. Badde sikulabangako ku shongo nyiridde mu tisha. Bagenyi. Omanyi abagenyi bajja bwe twasubiranga ng'obwala buba bunajja oyoza. Okay. Onzijukiza. Kati bumala kukaddiwa ne bumanya nti bulijjo oli shabbi. Okay. Anyways bakwano abatulaba tusimbudde olunaku olwaleero ate nga tugenda kubeera tukuwa ebyokya mu wiiki nze ne Saimo bulambalamba kale kakati ndoza Adija bwe tugenda tandikira wa antifulu munange genero kakati omanyi ya fulufiga eno yaliko komiti akavubuka ne kajjaawo ne kagamba fulufiga nzaalamu omwana kapozi katani yazaala munne kavubuka era kale wali bakyuseemu fulufiga abayazaala mu kavubuka ate omusajja yazaala kandi kakati nedda okusinziira ku tuna mu mizaani bweti fulufiga abayazaala mu kavubuka ejjinja eddene libali eriri waggulu kati emboozi zaakaawo ne kagamba kagenda nga kayimbye yesimpoke naye ng'akaana kano okakkiririzaamu bwana buno bwesiba ku bantu nze okusinziira ku kinasooka okulaba nga naaba omuvubuka ali inosente kale nengaba n'okutwala abakazi nga bangi ku nsi kuno lwaki beesiba ku antifulufiga lwakwata nakavuka nako nentyamu era nentika olugero lw'Abaganda sajja katono okanyumira mitala wa migga wana omusajja akuwa fulufiga ekigo naye nawe obusajja obumu bukisusa oba kali ku malya ga nsimbu impulira nti ate baakalabako ku mikutu egimu nga kasaba bakasondera essente oba ezaki anti omwana agamba niko nga batugala ekifaananyi ekyo fulufiga omwana amunyooma lwa bwavu totisusa nnyo amunyooma lwa bwavu naye ng'ate ko kagamba kekanannyini mwana omwana yakava mu ntumbe bwe naye nze erudda nnyinza okubeera nga nzikikkiriza omukyalo oyo yenna generaali obeera gwe ebiseera byokukaana kano Nagakana kano kakwate naku. Naye bino tubino byogerako bwogezi nze mbabuuli. Dinira yakana kanne kaberanga. Kakuyisaamu eggaali. Wana ito kisaamu kama generali ajja kutuka. Ayi kiba kyava kuki. Simanyi nakumanya naye ebyensi bino eno munnange. Saagala kugamba nti akaana ako ddala kavuddeyo ne keesiba ku generali kubanga bambi kyokka kalabe konna kayimiridde kali siriyasi kakutte olupapula kayimiridde mu kamera wiiki eno yagenze n'abyongerayo kyayika omwana ono gwe kaalinago kokka baka kamwagalira ddala kaagala DNA kagenze mu kooti kaagala fulufiga akoleki akabe DNA ate fulufiga waavaayo nawe akaana ku DNA agenda kubeera confessions nti ddala yakola ki yakyamukamu n'akaana ako kuba tusobola kuwa DNA gw'otaakyamukamu naye kyokka ate bw'atatuwa DNA abantu basigala balumiriza fulufiga tuwe DNA okitegeera so kati kwegamba ne bisigala nga binconfusinga naye nze nga naaligambye nti fulufiga tawakaana ako DNA ate tugenda kusigala tugamba fulufiga akaana kakulippira waki tokawa DNA ze sikubiriza fulufiga kujjayo esimbe mu kooti n'ako kaana sikulimba
ayimirirewo ku mazima gabeere wakati we ne Katonda we. Kakati olunaku olw'ejjo Fulfiga yalabye bimutabuseeko n'agenda mu poliisi n'agulawo fayiro y'omusango. Abantu be yaloopye Simple Koyo n'alooperamu ne bannamawulire aba YouTube ne Nowa TV ng'agamba nti be bawa omuvubuka ono platform okusinziira ku Fulfiga mbu baleka be bajingira n'emboozi eyo okubanga ekola ki etambula. Omwana ono alabiddwako ku mitimbagano egy'enjawulo. Nze nasooka kumulaba naddala ku YouTube nga ba YouTubers bamugira bamuhostinga kuba nze mbeera nnyo ku YouTube. Naye olowoozo wa YouTube yalibadde akwatibwa kubanga ogenda n'ojja mu mboozi ng'olowoozo ze kuyamba ate ne weesanga nga oleese ebizibu kalina engeri gye koogera ne kakwasa etesagwe abasajja bali eyo bazaalazaala ddala abaana tebabanoonyereza kati olaba ka Simple ke nga kazayine Simple naye nze ŋŋamba waliyo omugagga apokera akaana ako ssente basooke batuweerooya atubula emisango gye yagguddewo. gange n'eddoboozi nze Robert Ruta nga nkolera mu kitongole ekyabannamateeka ekiyitibwa Legal Advocates. Ffe balooya ba mukyala Nakangubi Jennifer oba mmwe gwe mumanyi nga mukyala Fulfiga Senior Presidential Advisor kiranti waffe. Ensonga ezituleese wano z'ensonga z'okumulebula n'okumwogerako ebintu bya Swakaba n'okumwesibako mu ngeri eweebuula ng'ebintu ebyo emisango egyo gizzibwa omukulu gwe bayita Kigundu Fred oba ng'olumu yeeyita Simple K. Omwami oyo Simple K mukama waffe ono tamumanyi tamulabangako talina nkolegana naye yonna mu ngeri y'omukwano oba okwegatta yali abaddeko n'omuvubuka oyo. Kakati nga ekyebuuzibwa era emisango omuvubuka oyo gyaziddwa gy'emisango gy'okutattanya erinnya lya kiranti waffe, emisango gy'okulebula kiranti waffe awamu n'emisango gy'okukozesa obubi emikutu gye mugatta abantu oba egya social media. Naye ng'ovudde ku Simple K waliwo ate n'abantu abalala abazze bamukumamu omuliro. Bano bakamukyaza ku mikutu gye mugatta abantu ne bakamukyaza ku TV. Manyi bannamawulire nze nsuubira nti mwali mutendekebwa babagamba nti sitole zemukola zirina okuba nga ziri balanced. Nti oli bwavayo n'agamba nti Jennifer twamusanze alina kyakola nga tonaba kuwandiika sitole eyo sooka owulirize Jennifer agamba ki. Bannamulo kwe kuli Hayes y'omu ali ku musango guno is one of the suspects awaabiddwa era essaawa yonna ajja kukwatibwa aleetebwe ku poliisi wano naye abitebye. Lwaki akyaza Simple K? Simple K n'ayogerera ebigambo by'ensimatu ku mukutu gwe ng'ate ono amukuma mukumi muliro. Lwekyo abantu bonna bwe tuleese wano okuli Hayes, okuli Seguya Gerard, okuli Sekanjako Moses n'ono Kigundu Kalusomba, ekigendererwa kya kiranti waffe kubabonereza tebaddamu kwogera bya nsimatu, tebaddamu kukola bubi mawulire gaabwe, tebaddamu kukola bintu byonna. Ky'obalaba emisango gino kiranti waffe yazzeewo nti abantu bano babonerezebwe. Very good. Kakati mu mateeka waliwo omusango gwe tuyita aiding and abetting crime. Ntwaliro singa onsobozesa okuzza omusango gwe naawe oba ovunaanibwa gwansobozesezza. Tugeze njagala genda kumenya nnyumba gwe nompa magalo ntigenda okozesa magalo eno n'osigala mu nyumba yo nzija mu nyumba yo n'ozigula nompa magalo n'oŋŋamba muganda wange nkutadde genda gompadde magalo nengenda nenziba ne bankwatirayo gwe yampadde magalo oba ovunaanyizibwa omusango gwa kunnyamba kubba gwe bayita aid and abetting. Kakati bakawalya ne bano Bakigundu ne Basekanjako omusango gwe baliko gwakuyambako Fred oba Simple K kuzza misango gino gyazizza. Tulina ebyemu kese negala kufaanaganamuko neya Remi eya Rape oli azze alina ensonga yeemuluma. Omukyala agamba omusajja talabirira baana yemboozi ye gy'alina